warahmatullahi wabarakatuh. Balamusiza omwe mwenna abeekuumidde ku mukutu Samakutu. Twali tubulanganya akaseera kanene, ekyo kitegeeza nti tulina mu maaso gye tulaga. Teri adduka ng'ayogera. Tokategedde. Ali ku mbiro, tanyumya mboozi. Era wabeerawo akasiriikiriro, ekyo kitegeeza waliwo motion etambula. So, Munnayuganda weetaaga okusirikamu. Weetaaga okubaako n'ekintu ekikwekusisa. N'otayala nnyo. Abantu abamu bugamba nti tayala agenda yegalire mu nju. Noonyako ebintu ebigenda okufuula bize. Gwe mu buli lwali, olwa betting, olwali olwaki ogenda kubeera pato. No, kyetaagisa nti oli agambe, naye kabulaasa twakubanga olwali oba yalagawa. Ntegeera. Buli muntu gy'okoma okwogera ennyo n'okola kitono. Entambula era ntono nnyo. Entambula ebeera ntono nnyo kasita oba ng'oyogera nnyo ng'okola kitono. Mbakulisaayo nnyo nnyini ddala ne mbeebaza omwaka guli ogwayita ne mbagamba kakati tuli mu mwaka mupya. Omwaka ngutwalanga opportunity. Kiringa nga bw'onoobeera abantu abawagizi b'omupiira wenzijidde wano babadde omwami ng'ayogera by'emizannyo bulungi. Waliwo kye bayita return leg. Nti naawe tobitegeera. Naye tabitegeera alingaze kati nze mutegeerera wano mu kino ekintu. Return leg bwe twawagiriranga omupiira nga Barcelona bw'ejja ewaka n'ekukuba oba bw'ejja ku kisaawe kya Arsenal oba bakiyita batya. Bw'ejja ku kisaawe kya Arsenal n'ewangula Emirates Stadium. Kati bw'ejja kwambikwa Emirates n'ewangula nga naawe ogenda eri ng'ekulinda mu kampunu. Okitegedde? Kati bw'ofuna chance n'oddamu omulundi omulala ne musisinkana, kitegeeza ofunye chance okulaga nti luli yakugwira bugwizi. Kati 2023 yagenze. Kati 2024 ogenda tulimba ki? Kitegerekese. Era bye watulimba mwaka oguwedde bw'obiddamu wano nga tumanya nti oyo mufere byagaana atubuzaabuza. Naye kakitandika n'okubanga okola kyotakolangako olyoka ofune kyotafunangako. Bannayuganda batuuka ku kisa ne balowooza nti obwavu buli mu genes. Buli genetiko bwakika bwansikirano. Jjajjange yali mwavu ne taata ne maama ne ssenga ne kojja. Bannaffe bali abakristaayo balina Yesu. Yesu oyo bwe twali tusoma history we baatugamba nti ava mu kika kya Dawudi. Era bamuyita mwana wa Dawudi. Tegerekese. Naye siri mu kubuulira njiri ya Bukristaayo. Nkugirayo nga kyakuyiga okikwate. Mbu taata wa Dawudi oyo, Dawudi yennyini yali mwenzi ng'alina abakazi abasukka mu bataano mukaaga. Actually abakazi balina tetubamanyi muwendo. Mutabani we Sulemaani naye yali muki? Ate oyo yakisussa mbu yayagala abakazi abawera 3,000. Naye Yesu bwe yali wano mbu teyayagalayo mukazi wadde atya. Kibakiyita bloodline shifter. Nabbi Musa bw'omwetegereza atuyamba okubaako we tuva ne tubaako we tugenda. Pulezidenti w'eggwanga lino Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, taata we yalondako ku nte ezitali zize gwe bayita omulaalo. Kibakiyita bloodline shifter. Nze kamwa koogera ndabika ewaffe nze nasooka mu kika ky'ewaffe ne ngamba nti kakati omuntu avuze ku mmotoka ensajja. Ekikubo kyogera kazi n'ensajja sizimanyi. Okitegedde? So Bannayuganda tuteekwa okuba ne kye bayita bloodline shifter kubanga bwe nzijukira abagagga 10 ku buli bagagga 10 boolaba mu nsi eno tulina babiliyoniyazi abawera 2,000. Naye ebitundu 85 bakola bukozi bugagga.
So omwaka guno 2024 nga YPA tugambye nedda ekimala kikola ki kimala. Let's improvise. Yensonga lwaki tutaddeyo the mighty YPA Agribusiness Forum. Enaku z'omwezi nga 26 ye Friday eya week ejja. Next week ku Friday tekyali kulanga kulala. Nakomyewo wendi full swing. Kyebayita mufululizo weetuli ogenda kutoota muliro. Njagala wali ng'ombuuza ekibuuzo nga bwe nkiddamu. Nkulaga emikisa egyetobekedde mu kyebayita obulimi n'obulunzi. Nkulaga engeri gy'oyinza okulimamu ng'olimira kalamojja nze mbadde basiriiwo bbanga ddene. Ntambula nziri eno ne kati gwe weebuuze ku faamu ngendayo ddi oba emisolo tezikyaliyo zaafa. Banaye abalinayo embuzi ku YPA muddukeyo mulabo bazikyaliyo. Ssebuganda tusobola okusettinga system gw'obutamanya ligenda mugga. Tekitegeeza nti amazzi gagenda nago bbula. Tutegerekese. Eryato teribbira lw'amazzi mangi kwe litambulira. Wabula eryato libbira olwaga amatono ennyo agalikola ki? Agaliyingiramu. Gano amangi Lake Victoria togera nti erimu amazzi mangi. Teebereza agagenda mu lyato gayinza kwenkana ki? Bidomola nga 3. Ago ebidomola 3 bye bibbiza eryato. Si balunizi na galunizi z'amazzi kwe litambulira. Bano abantu abakwetoolodde si be bakwavuwaza. Ekikwavuwaza ge amagezi g'olina agatakoze. Kakakuddiremu. Uganda nga yo si yekwavuwaza wadde kituufu olina ensonga 1000 z'ogenda okutuwa naye n'abo boolaba bagaggawalidde wano. Ati byasooka nti balina ke baawula. Okola ki? Balina ke baawula. Waliwo balina ke baawula kituufu. Ke baawula akakatono ke bakkiriza oyingira mu bintu ebyabwe. Buli muntu alina privilege Mungu bw'aba agaba riziki tazigabira balondemu. Nedda awo oba olimba okujjako ng'oze n'osomera bulungi aya gye wabijja. Naye bekala alaba babisobola. Bagenda kuba akatayimba kaweerere ng'oli mu bugagga babbi. Kasotandika bagagga babbi ogenda kuba akatayimba kaweerere. Youth Platform Africa ffe tugamba nti enkola za ssente ziri bbiri. Eyo eyokusatu bagyongerako bwongezi naye tekola. Enkola ya ssente ziri bbiri. Ozisikira bazikuwa oba ozikola. Ozisikira bazikuwa oba ozikola ki? Ozikola. Naye teryabba ssente n'obeera nazo. Kyova olaba tuli mu kuteerawo nteekateeka. Osobola otya okukozesa emiti gino egiri ku Mpala FM n'oba nga buli mwezi oharvesting emitwalo 3.5 ng'ate n'emiti we giri. Teryabba ssente. Tanagagawala tebakulimba. Era gwe banoonyerezeeko bonna. Buli mubbi akomekereza agenze mu babbi. Kubanga omubbi omukulu ye Swaitaani. Kati okomekereza ogenze gyali. So tugenda kukutegeeza engeri gy'osobola okulundamu enjuki. Omuti gumu ne guba nga guwa emitwalo 3.5 buli mwezi. Buli muti. Omuti ogulina mu compound teziruma abantu tulina treatment yazo. Ekyo tokimanyi. So nga nawe alina ekibira eri mu ttale ate gwe tewetaaga treatment oteekayo buteesa enjuki ne zikola ebintu bibiri. Gikuuma emiti ate negikuwa n'essente. Otema omuti n'ofunamu ekizibu kyo. Ofuna kisaagaana ne zisooka zikumaamira n'okitegeera. So waliwo kye bayita pasture. Pasture is a business in Uganda. Kyalo ki ky'omanyi muganda wange nga tebagula biwata bya mbuzi biwata bya nte buli nga hoteri biwata bigenda awo kaso nejja n'ebitwala. Kyalo ki ky'omanyi ng'ekyalo ewammwe nga tewali bagula biwata oba babirunda wena bumanyi kitegeeza ki? That is virgin market for pasture. Kubanga ebiwata tebirimu nutritional content. Ebisolo gwe birya era embuzi eziri ebiwata toyinza kugamba nti zinyirira lwabiri ebirala naye si biwata tebuli nutritional content. So kati omuntu oyo agula ebiwata singa anategeera nti bino bikolera ente n'ebeera ng'ebamu amata mangi agenda kuba yeeyongera. So ennaku z'omwezi nga 26 buli muntu weetaaga okufuna tiketi yo kati. Ojja tuuka wali nga tiketi zaaweddewo ogambe nti ate bannaaye ssente bwaba mufuna mpola atikoza atya. Munnaaye sinze siri ssente bwaba sineiro
bagata makovu siri sente baba makovu agasoba n'osoba gobojja jangu oba tojja bireke wamma yagala okujja kwata enamba z'essimu zino 0703 0 emirundi 4 esembi 3 enamba y'essimu njikuddiramu gwayagala okujja atayagala kujja sigala wooli tujja kusanga omwaka ogujja manyi kakati lwaki nkwegayirira ffe tulunda mbuzi naye embuzi ezaffe tetuzeegayirira kulya ekyamazima kikyo kituufu ffe ku ssaawa 4 ziba ziri ku geeti nga zamanyira zirina okudduka so 0703 0 emirundi 4 esembyayo 3 0703 0 emirundi 4 esembya 3 oba kuba ku 0753 240 lukaaga 5 0753 240 lukaaga 5 songa gwayagala okwogerako nange kennyini kamwe kwogera sente bamunfuna mpula musajja wa kabaka atakongola ntula kubanga nina embuzi munaanyi sikwewaana nzirina era ndya ku mbuzi ate kakati nze Museveni ayogera mundu nze njogere ki nange nina ezo nza wentegeera kati gwayagala okwogerako n'ow'embuzi 0772 abali ku Facebook tubagala nnyo mwebale kubanga mugoberera Pal FM 0772 234 8 mukaaga 0772 234 8 mukaaga enamba eyo teina WhatsApp eri mu mikono mikyamu waliwo bahaka abagala okwefuula ababbi betuli mu kunoonyereza essaawa zino toweerezaako WhatsApp message wabula kuba bukubi direct oba okozese SMS katuve mu kuwumulako tujje tukubuulire butya bwe tugenda okuva mu kateebe ketutuddemu 2023 story yange mwenjikunyumiza actually kwa 26 nenda kubanyumizaako nga nina n'ebifaananyi ebiraga gye nvudde bifaananyi eby'ekigoma bifaananyi by'okukima amazzi omuntu yakimira amazzi mu bikono olwaleero nga bakugamba nti atambudde teweewuunya alinnya ennyonyi wano mu Uganda ly'eggwanga mw'obeera ng'okulinnya ennyonyi togambako bakika oyinza n'okugenda ng'olinga wano mu Uganda actually kiri mu Uganda wokka nze mbadde sikimanyi kintu kiri kimu mu nsi yonna kye batayogera ze ssente nti bannaye nina akawumbi wano alaba n'embuzi tuzoogera nti tuzirina olina akugamba amaanyi nga lina naye kizibu nnyo ne pulezidenti w'eggwanga yagamba tayina bamuwa 3 zebamusasula naye tukweka okugenda mu nnyonyi kubanga tukirabanga ekyenjawulo nowanda tulina ffenna kuyita entebe ekyetaagisa okukyusa Uganda tekigenda kuva bunaayira wano we tukolera ensobi teri magezi teri pulaani egenda kuva eri egyekyusa Uganda ekigikyusa kiri mu ttaka lyayo eyo suwadiyu kkiriza obagaana ekikyusa Uganda kiri mu ttaka lye tulina wokka olikubo lye tugenda okuyitamu naye gwe tokoowa kubanga onoonya wammanta emmere gy'olya tokoowa kubeera ng'ejjala ekuluma buli kannaku tokoowa kwennyamira nga buli Februari bwatuuka n'obanga atategeera nti Februari ajja kutuuka abaana badde ku ssomero buli kataamu gw'okyusa omwana omujjayo mutwale kubanga eri wavaayo tosasudde lipooti kadi teriyo eno ojja weegayirira ebyo ebintu lwaki tobikoowa ogenda kubikoowa ng'olina ky'oteeka mu nkola weewaawo oyinza okuba obikooye nze embeera gy'olimu nsobola okugitegeera kuba nali ngibaddemu naye oluusi tugenda ne tusuubira nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agagenda okujja gatutaawuluze mu mbeera eno amaanyi ago ag'enjawulo ekyamazima weegali naye amaanyi ago gagenda kuba nga ga-ignitingibwa gastartingibwa nga bw'okoleza emmotoka
ekisumuluzo kino bwe kiba kikoleza emmotoka nali simanyi nti serefu y'emmotoka kintu kigazi nnyo naye bagisumulula lutegeera nti kigazi. Amasanyalaze galina engeri gye gagenda ne gakoona we gakoona ekintu ne kisituka. Singa toyingiza kisumuluzo kino mu mmotoka ne weba ya bbeeyi etya eba terina mugaso. Terina mugaso, terina na makulu watali kisumuluzo. Kati kitwale nti gwe oli omuntu gwe oli yegwe mmotoka ey'ebbeeyi eyo naye ekisumuluzo ekikugula tomanyi gye kiri. Kyova olaba Sulemaani gwe batwogerako mu Bayibuli, Sulemaani gwe twogerako mu Kurani gwe bayita Lukumaani. Lukumaani ebyawandiikibwa bigamba nti yali musajja eyali serefu omuddu. Kakati yali musajja mugezi. Master we oba yandibadde nga kabona we n'amugamba genda onsalire endogoyi eyo ndeetera ekitundu ekisinga obubi ku yo. N'agenda n'agisala n'aleeta obulimi. Ne bamubuuza, Lukumaani okoze ki? Kono nti teri kintu kibi, buli busagwa bw'olaba buli mu nsi buli ku luki ku lulimi. Kakati n'amala n'amugamba nga wayiseewo ebbanga nti ddayo onsalire endiga eyo ondeetereko ekitundu ekisinga obulungi. Lukumaani era yaleeta ki? Bamutuma ekibi yaleeta lulimi, bamutuma ekirungi yaleeta luki? Essaawa yaleero njagala kutegeeza, bamubuuza nti lwaki oleese kino, n'agamba nti obubi bwonna obuli mu mutima tebuba na mugaso oba tebulabika paka nga bwogeddwa. Obulungi obuli mu mutima tebuba na mugaso tebulabika paka nga bwongeddwa. N'abawala abalungi abatambula babigula wano mu Kampala abatomeza abantu atuuka n'afuna confidence olw'okuba Hajji amugamba, Alhaji n'amugamba, nange Obedi ne mugamba, Noli n'amugamba, kati n'alaba ddala nga muki biki by'oyogera mu bulamu bwo, biki by'otandikawo ogenda kwogera biki by'otomanyi. Sseruganda osobola okwogera by'otomanyi. Kakati kye tuba tugamba nti amagezi kye kintu ky'olina okuteekamu essira kati. 2024 weetaaga okutanula ebigere. Omusomo guno nkugambye next week ku Friday, wiiki ejja ku Lwokutaano emiryango gigulwawo ssaawa eno. Tutegeere bye tunayogera, tutegeere bye tunakola. Kakati ate gwasuubira okubitegeera obutegeezi nga togenda bikola tojja. Twagala genda kutegeera ateke mu nkola. Njagala tuyiseewo emyezi 6 tuddemu okukola agribusiness forum endala nga nkuyita ne nkubuuza emyezi 6 kubanga lwaki tukola emyezi 6 embuzi ekulira emyezi mmeka? So twagala tukomeo tukola analysis. Watandika n'embuzi mmeka kati olina mmeka? Nti zaakazaala obwana 10 kati gw'otambula. Kiki ekiganye? Noonya kino ne kino ne kino. Noonya bwengattako wano ne wano. That is what we are talking about. How do we manage agriculture in this digital era? Gwe mutwe, from agriculture to agribusiness in the digital era. Ategedde bye ngamba, kwate namba z'essimu obulamu busobola okukyuka mwattu. Busobolera ddala lwakuba nti abantu abamu tetukikkiriza, abantu abamu twogera kubanga bannaffe boogedde ne tutakkiriza nti obulamu busobola okukyuka. Gwe awakana nti tebusobola kukyuka ntunuulira. Jangu kwolunkulaga obulamu bwange. Untunuulire olabe oba tebwakyuka. Nyinza okuba saagejja naye nakyuka. Nyinza okuba saagejja omubiri guyinza okuba tegwajja naye nakyuka. Naye nga sente biriwo. Ekyo gwe okyogedde. 0703 0 emirundi 4 esembyayo 34. Ennamba eno nyangu nnyo. 0703 0 emirundi 4 esembya ya 34. Enamba eri ne ku WhatsApp. Ate gwe ali ku Airtel endala ng'oli ku side z'Enansana eje kusomedde ya wano Lubaga. Kakati wano okuva ku Paalo ogenda wali ku Lubaga kuba wontasatu ngandi wali ku ofisi ye Lubaga. 0753 gwali side z'Enansana Wakiso tojja mu jam nedda. 0753 ofune tiketi yaawo.
24 lukaaga 5 0753 24 lukaaga 5 so nga gwe ayina bulayini bwaffe buli obwa yero simanyi bamuwagira kinze simanyi 0772 siriyeeyo temundoga 0772 eyo namba yange ya mungalo Obed musajja wa Kabaka atakombolandula ogenda kuba mukubirako sobola okubanga twogera ebintu bisoboka 0772 2345 0772 2345 8 ogenda kubanga otegeera nti obulamu busobola okukyuka singa onookozesa enamba ezo. Obedde nga tuwunzika toyogeddeeko ku kyabisale ebisale biyimiridde mitwalo 5 bate manyi ekyo bazze bakiwulira gwe teeka mu buteesi kigambo YPA Gods oyina kana akasimu akanga akanene oba oyina akatono teeka mu buteesi kigambo YPA Gods gwali ku Facebook bw'omala okulaba show eno teeka mu buteesi kigambo YPA Gods tiketi gyeziri tiketi za mitwalo 5 actually ne online weziri ku www.youthplatformafrica.com mulembe gwa digital nogula tiketi online online ogula tiketi n'ogula tikiti ne ku simu ezo zekusomedde ogulirako tikiti noba ng'ofunye ekiyingiri bakiyita kiyingirizo kikola kisa muyungano tiketi yenzigula luggi kwolwo. By the way tugenda kuba ebitongole nze kinewuunyisa oba tutuukiriza kiri ekyayogerwa nti ayina yaliyongerwako kati osanga ekitongole nga Insurance Regulatory Authority nosanga ekitongole nga URA Bank of Uganda egambye nti tujja kubeera ne YPA kakati nosanga wanayinki mufuna mpola munnange Sseruganda ali eri ebulemeezi ali eyo enaku yanuma kale ke kulume egenda kukufenkenyo jajulira ate eruma Allah eruma temanyi sirimu nze sitanumangako naye bendabyeko nze nalabya ddala ennaku ng'ennuma nali bubi okusinga abantu abo naye omanyi okulinnya boda ogenda otuuke ku mulimu wadde enkuba etonya ate bw'otuuka ne bagamba toyingira kuba otobye omanyi ekitegeeza okitegeeza weewaddeyo nti kandinye boda akoleeta so ennaku eno tegenda kulekeraawo kukufeekenya okujjako ng'okoze ebintu ebyenjawulo ennaku z'omwezi nga 26 weetaaga okukyusa obulamu buno jangu tukwatagane tugenda kubanga tukuterawo bizinesi ezitakawasi wa 20 zosobola okubanga okola n'oyingiza akasente mu lunaku. Tusobola okuterawo bizinesi ziyingiza buli mwezi, bizinesi eziyingiza buli myezi 6, bizinesi eziyingiza buli myezi 3. Pasture ebintu bingi bye tugenda okwogerako ate bwe tumala tukulage ne butya bw'oyinza obbikuuma kubanga ekiganya abantu abangi okukola agriculture ye loss kubanga loss yomweri actually nga bizinesi endala tubeera wano ebyuma ne bijja komposi eno nejja ekizimbe so bizinesi nga bwe ziri mu loss ne wali weziri kati loss ffe tuzeewaze tutya okuva ku mbuzi 10 ne muweze embuzi emitwalo 5 olwo lugero buli muntu lweyandifudde okujja okulaba lwajja lutya 0753 kakuwe namba zenkute wano palo sagulawo kibanja 0753 24 lukaaga 5 enamba eri 0753 24 lukaaga 5 ate nawe ali ku namba yerubaga oba wana ali mu kibuga Kampala ogenda kubanga ofuna ku 0753 0703 0 emirundi 4 esembya 3 munya enamba y'essimu njiddamu eri 0703 00 asatu munya ate gwayagala okwogera nange kamwa koogera genda kunfunya ku 0772 eyo yange ya mungalo 0772 soma bino nga nawe ali ku series oteka mu YPA Gods nofuna tikiti yo obulamu bukyuki tomalako mwaka guno nga toyina mirimu actually tomalako mwezi guno nga toyina mirimu YPA ebyo bintu byetukola 0772 2345 8 0772 2345 8 by the way batenerabidde okubabulira mugongo 8
YPA batuyita mu agribusiness forum e Canada. Bakimanyi kitongole kinene kati ne batuyita tulinawo slots gwe yali ayagadde okugendako either osome ebya agriculture ku international level oba gwe yayagala ndi njagala kutuukayo butuusi ndabeyo oba gwe yayagala njagala kutuukayo nfune kyenkolerayo iwe batukulekayo gw'omanyi ffe kyetugenda okukola kutwala tukutuuse tukulage nti bannaaye bano mikwano gyaffe kuba tulinayo emikwano mingi so tusobola okukwanduga tandikirawo oba jangu osome nga naffe bwe tugenda okukola ki tugenda kusoma ate twolese mu Gw'omunaana. So kitegeeza gwayagala okuba nga weekwata akantu kano enamba ogenda kukuba yange ya mu ngalo 07772 kano kasuloti kabalondemu si kabangi era gwalina miliyoni zo 5 tokuba mumanyi tiketi yokka ya miliyoni 7 so kubanga omanyi nti osobola okuyiriba nobanga osobola okufuna ka transport tonkubira nga olina miliyoni 5 nkwegayiridde 07772 kano kaba Canada 07772 2345 8 07772 2345 8 eyo yange ya mu ngalo. Njagala Mungu abagalize bye munjagaliza abakuumire ddala musobole okubanga mu mwaka guno 2024 tufune emirundi 24 kisoboka 2024 tusobola okufuna emirundi 24. Mungu abakuumire tusinkane omulundi omulala inshallah.